Tumanyiza ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe nga ngenda kusaba osubscribinge era olikinge ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe gwe mukwano gwange eyakatweyungako oba eyakalaba video yaffe zino. Tulina video zaffe nnyingi ze tukoze emabegako eyo, osobola okuddayo n'oziraba okusobola okubanga omanya eddagala era ne wejjanjaba bulungi gwe mukwano gwange. Naye nga eddagala eryo oba tonnalikozesa kiba kirungi n'osooka olaba dokita wo oba omusawo wo n'akulambulula bulungi nnyo gwe mukwano gwange. Tomala gakozesa ddagala liyinza okuba nga terikwatagana bulungi na mubiri gwo oba nga lirimu ebirungo ebitasobola connectinga na mubiri gwo oba kwatagana bulungi na mubiri gwo n'ofundikira nga ofunye obuzibu ate ne weekwasa nti bandagirira eddagala gwe mukwano gwange. Bw'oba tonnakozesa ddagala eryo kyandibadde kirungi n'osooka olaba omusawo wo nga tonnaba kozesa ddagala eryo n'akulambulira bulungi okusingako ffe abakusomesa eddagala. Kakati gwe mukwano gwange nga tolina maanyi ga kisajja oba nga tozaala omwami oba omukyala, emirandira gy'emmwanyi n'eddagala ly'olaba emirandira gy'emmwanyi gya kuyamba gwe omukyala okubalansinga immuno balance yo okuba nga ebalansinga bulungi osobola okuba nga osobola okufuna olubuto gwe mukwano gwange atulaba. N'eri omwami ow'enkwanso ennafu oba ntosobola kufunisa mukyala lubuto, emirandira egyo singa oba ogifumbye bulungi mazzi n'oginywa gijja kuba gikuyambira ddala gwe omwami okusobola okuba nga osobola okufunisa omukyala olubuto oba n'okufuna libido ng'omwami obama ng'ogenze mu kisaawe ng'obama. Eddagala eryo lijja kuyamba okufuna libido oba okukukuuma ng'oyimiridde okumala obudde obwetaagisa, si byakumala n'ogwa, naye lijja kuyamba okubusitinga libido yo okubeera nga eri haire ng'eri waggulu ng'osobola okumatiza omuntu wo yenna gw'oba oli naye mu nsonga ezo gwe mukwano gwange atulaba oba eyakatweyungako. Emirandira egyo ogenda kuba ogifuna ogifumbe mu mazzi then onywengako ku makya n'akawungeezi, naye kyandibadde kirungi n'oba nga oginywa nga gyokya oba nga gibuguma gisobole okuba nga gitambula bulungi mu mubiri. Fact gyetaaga ku makya nga tonnalya n'onywa nga tonnalya n'oyisawo eddakiika 3 n'olyoka ofuna kyolya. N'ekiro gyetaaga okunywa ng'omaze okulya ng'ogenda kwebaka bwebasi nga mu byolidde olunaku olwo nga ly'osembyayo okunywa kisobole okuba nga kikuyamba. N'abakyala ababuzaabuzibwa mu piriyodi n'entambula yazo tozitegeera oyosaayosa olumu ennaku z'ogendamu ozimiisinga, kijja kuba kikuyamba emirandira gy'emmwanyi singa oba oginywedde bulungi gwe mukwano gwange. Naye nga bwe nkugambye mu ntandikwa nga sinnakola vidiyo eno, nga vidiyo yaffe eno weetandikira nkugambye nga tonnakozesa ddagala, sooka olabe omusawo wo akulambululire bulungi eddagala eryo ddungi eri omubiri gwo. Oba ndakusaba osubscribinge olikinge era osharinge vidiyo zaffe nnyingi eziri ku YouTube channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe. Sharingira munno, fumba eddagala eryo bulungi nga bwe kyetaagisa, lifumbe bulungi, likenenule, teeka mu kadomola, bugumyangako ekikopo ky'ogenda okunywa olinywe nga libuguma. Kuba eddagala ly'onywedde nga libuguma mukwano gwange lidduka mangu mu musaayi okusinga anywedde erinnyogoga, kuba erinnyogoga lisooka kubeera sitaaka naye eribuguma in fact
lyeyunga lumu ku bbugumu eribeera mu mubiri okusobola okuba nga lidduka bulungi. Kyova nkugambye oyisaawo eddakiika 3 ng'olinywedde okusobola okuba nga litambula bulungi. Subscribe, like Wejjanjabe YouTube channel.